Mukama tumwebaza nate olw'obulungi bwe gye tuli, oyo atukuuma era n'atuwa obulamu. Naawe njagala okukwebaza aze nga otugoberera okuva lwe twatandika okuyiga kwaffe kutegeera enteekateeka ya Katonda gy'alina eri obulamu bwo n'okulaba ng'ogituukiriza, oba okutegeera ekigendererwa kya Katonda ky'alina eri obulamu bwo, ekigendererwa ekyo kye yakuleetera ku nsi kuno, n'okulaba nga okituukiriza. Tutambudde okumanya tutambudde tutuukise kaakati ku kitundu ekya 28 nga tukyatambula, tuli ku nzuula ntya ekigendererwa kya Katonda eri obulamu bwange, kye twasookerako nti okitandika na kumanya Katonda. Siteepu esooka oba eddaala erisooka kumanya Katonda. Bw'omanya Katonda ekiddako munda muggwe mulimu okuyaayaana okw'okwagala okutuukiriza ekigendererwa kya Katonda. Ne tujja nga tulaba ebirala bingi, naye kaakati ndi kubeera nti Katonda kyeyagala otuukirize kirina ebiseera byakyo ebituufu mulina okituukiririza. Enteekateeka ya Katonda erimu ebiro byayo nti mu kiseera kino kye nnina okutuukiriza, mu kiseera kino kye nnina okutuukiriza, okutuusa lwe mmaliriza nga byonna mmaze okubituukiriza. Kati kikulu nnyo okutegeera biro ki Katonda byeyagala otuukiririze mu. Twasoma omulundi oguyise, twasoma ekyawandiikibwa kya Mubuulizi essula 3 olunyiriri olusooka nga luga nti buli kintu kiriko entuuko yaakyo, na buli kigambo ekiri wansi w'eggulu kiriko ekiseera kyakyo. Mubuulizi 3 olusooka. Ate Mubuulizi 3:11 lwo ne luga nti Katonda yafuula buli kintu okuba ekirungi mu kiseera kyakyo. Kati olwaleero njagala nsome ate Isaaya essula ya 6 olunyiriri olwa 22. Mukama yali alaga ebijja okubeerawo mu maaso, naye ng'alaga nti ekiseera kyabyo nga kituuse ye yagenda okubireetera okutuukirira. Mukama yali alina byalaga nga bigenda kubeerawo mu maaso. Isaaya 6 olwa 22 lugamba nti omuto alifuuka 1000, n'omutono alifuuka ggwanga ly'amaanyi. Eyo yali entegeka ya Mukama ng'ayagala omuto amalirize nga afuukamu abantu 1000, ate n'oyo omutono amalirize nga afuuseemu eggwanga ery'amaanyi. Naye olunyiriri olumaliriza nga luga nti nze Mukama ndikyanguya ebiro byakyo nga bituuse. Nti bwakyogeredde ne bwe kigenda okutuukirira waliwo ebbanga, waliwo ebiro ebirina okubeera nga biyitawo, naye ebiro byakyo nga bituuse Mukama agenda kubeera nga akituukiriza mu kiseera kyakyo ekituufu. Ngenda kubeera nga mpa ebyokulabirako 3 mu byawandiikibwa. Ebyokulabirako bino nali mbyogeddeko mu musomo gwaffe guno, naye ngenda bikomyawo era byonna olw'abo ababadde batatugoberera nga gwe mundi gwabwe ogusoose okutugoberera oba okubiwulirako, ate n'ekirala okubikujjukiza ggwe azze ng'otugobera naye oyinza okubeera nga tokyabirina mu kifaananyi, nga bijjayo bulungi nnyo nti Katonda ayina enteekateeka gy'akulinako, naye erina kutuukirira mu kiseera kyayo ekituufu, oba mu Luganda bakiyita entuuko zaakyo. Mu ntuuko zaakyo kirina okutuukirira. Nabategezaako ku Yusufu ng'ali e Misiri. Bw'oba osomye Lubereberye essula ya 40
okuva ku lunyiriri olw'omwenda okutuuka ku lw'14 lubereberye 4 okuva ku lw'omwenda okutuuka ku lw'14 tulaba nga Yusufu ali mu kkomera asibiddwa wamu n'omufumbiro wa kabaka era n'omusenero wa kabaka ne baloota ebirooto. Bwe baloota ebirooto Yusufu n'abeera nga bibavuunulira. Naye ngenda kusomako kwa katundu akakwatagana n'omusenero eyazzibwayo mu kifo kye naki Yusufu kye yamugamba akole bw'aba nga amaze okuddayo mu kifo kye. Olw'omwenda lugamba nti omusenero omukulu n'abulira Yusufu ekirooto kye n'amugamba nti ekirooto kyange raba, omuzabbibu gubadde mu maaso gange, ne ku muzabbibu kubaddeko amatabi 3 ne guba nga gwanya ne gusansula ebimuli n'ebirimba byagwo ne bibala ezabbibu ennyengevu. 11 N'ekikompe kya Falaawo kibadde mu maaso gange, n'ekikompe kya Falaawo kibadde mu mukono gwange, ne nzirira ezabbibu ne ngikamulira mu kikompe kya Falaawo ne mpaayo ekikompe mu mukono gwa Falaawo. Olw'12 Yusufu n'amugamba nti gano ge makulu gaakyo, amatabi 3 z'ennaku 3. Walibaawo nate ennaku 3 Falaawo n'alyoka agulumiza omutwe gwo n'akukomyawo mu bwami bwo. Era onoowangayo ekikompe mu mukono gwa Falaawo ng'empisa bwe yali edda bwe wali omusenero we. Olw'14 lunjagala twetegereze. Naye onzijukiranga nze bw'oliraba ebirungi, ondage ekisa nkwegayiridde, onjogereko eri Falaawo anzije mu nnyumba muno. Amugamba onzijukiranga, ogenda kuddayo mu kifo kyo, naye onzijukiranga. N'engeri gye yali yagala amujjukireko nti amwogereko mu maaso ga Falaawo. Naye tukimanyi bw'oba oli musomi wa Bayibuli nti omusenero teyasobola kujjukira Yusufu mu kiseera ekyo. Ne wayita ebbanga, Bayibuli etulaga nti emyaka ne giyitawo, emyaka 2 mirambirira ne giyitawo nga tamwogeddeeko. Naye ye yali entegeka ya Mukama ey'okuba nga omusajja ono omusenero yeerabira okwogera ku Yusufu, n'amwogerako mu kiseera ekituufu we kisaanira. Kubanga essuula eddako awo eya 41 ngenda kusoma olunyiriri olusooka ate mbuuke nsome okweyongerayo. Kati nsoma lubereberye 41. Waga nti awo olwatuuka emyaka 2 mirambirira bwe gyayitawo, Falaawo n'aloota era laba yali ayimiridde ku mugga. Awo waliwo bingi nnyo ebiddako bye saagala nnyo kuyingiramu, naye tumanyi nti ekirooto bwe yakiroota kyamweraliikiriza era n'atuuka okubeera nga ayita abasawo be bakimuvuunulire, naye bali tebasobola kukimuvuunulira. Naye tulaba mu lunyiriri olw'omwenda lwe ŋŋenda kati okusoma, lubereberye 41 olunyiriri olw'omwenda luga nti omusenero omukulu n'alyoka agamba Falaawo nga bali balemeddwa. Omusenero omukulu n'alyoka agamba Falaawo nti nzijukidde leero okwonoona kwange. Olw'10 Falaawo yasunguwalira abaddu be n'ansibira mu nnyumba ey'omukulu w'abambowa, nze n'omufumbiro omukulu. Ne tuloota ekirooto mu kiro kimu, nze naye twaloota buli muntu ng'amakulu g'ekirooto bwe gaali. Era waliyo wamu naffe omulenzi Omwebbulaniya, omuddu w'omukulu w'abambowa. Ne tumubuulira n'atutegeeza amakulu g'ebirooto byaffe. Yategeeza buli muntu ng'ekirooto kye bwe kyali. Awo olwatuuka nga bwe yategeeza ne kiba bwe kityo, nze yanziza mu bwami n'oyo n'awanikibwa. Kati wano tulaba nti omusenero ajjukidde okwogerako ne kabaka ku bigambo ebikwatagana ne Yusufu, naye mu kiseera ekituufu. Kubanga bw'okuba mu akafaananyi nti senga
omufumbi omusenero ali mu maaso ga kabaka akomyewo atandikirewa okwogera ku Yusufu amugamba eki ku bikwatagana ne Yusufu byali tebikola makulu mu kiseera ekyo byandimugambye naye kati bikola amakulu kuba kyekiseera kyabyo ekituufu nti bwe yamugambira nga wayise emyaka 2 najjukira okumwogerako olw'ekuminenyaluga nti Falaawo n'alyoka atuma n'ayita Yusufu ne bamujja mangu mu kkomera n'amwa n'awanyisa ebyambalo bye n'ayingira eri Falaawo nga kiseera kituufu okutuukiriza ekyo Mukama kye yali ayagala atuukirize. Yusufu yagendayo mu nsi ey'e Misiri nga Mukama amututteyo nga Mukama yateesa nti Yusufu alibeera katikkiro oba alibeera omukulu addirira Falaawo naye nga yali tasobola kukibeera nga yakatuukayo yatandikira mu kubeera omuyambi w'awaka n'amaliriza nga musibe mu kkomera n'afuulibwa omukulu w'abasibe banne ate yo gye yava n'ayingira mu lubiri n'atuuka mu kifo kye Katonda kye yali yamuteeseza n'atuukiriza kye Katonda kye yali yagala atuukirize. Waliwo olugendo olwaliwo naye nga mu kiseera ekituufu kyatuukirira. Kati nga Yusufu muvuddeko njagala kuleeta era ekirala kyo kikwatagana ne Modokayi. Modokayi bw'oba omusomye mu Eseza essula ya 2 olunyiri olwa 21 okutuuka ku lwa 23 tulaba nga Modokayi yali atudde ku mulyango gwa kabaka. Kansome ebyawandiikibwa ebyo. Eseza 2:21 okutuuka ku lwa 23. Awo mu biro ebyo Modokayi ng'atudde ku mulyango gwa kabaka, 2 ku balaawe ba kabaka Bigusani ne Teresi kwabo abaakuumanga oluggi ne basunguwala ne bagezaako okukwata kabaka Akaswero oba ne bagezaako entegeka yaabwe yali yakumutta nga baagala bamutuuseeko obulabe. Olwa 22 awo ekigambo ekyo ne kimanyibwa Modokayi n'akibuulira Eseza kaddulubaale. Eseza n'abuulira kabaka mu linnya lya Modokayi. Awo ekigambo ekyo bwe bakikenneenya ne kirabika nga kyali bwe kityo, bombi ne bawanikibwa ku muti. Awo ne kiwandiikibwa mu kitabo eky'ebigambo ebya buli lunaku mu maaso ga kabaka. Tulaba abalaawe bateesezza baagala kutta kabaka. Modokayi abitegedde atumizza Eseza babimutuusizzaako. Eseza abuulidde kabaka n'amugamba bino ebigambo bye nkubuulira Modokayi ye yabifunye. Ne babyekenneenya ne biriba nga bituufu. Abaali bateekateeka okutta kabaka ne battibwa ne bawanikibwa. Naye ebigambo ebyo ne biwandiikibwa mu kitabo ekya buli lunaku eky'ebintu ebikolebwa mu maaso ga kabaka buli lunaku. Ne bikoma awo Modokayi ne yeerabirwa, teri afuddeyo na kumwebaza oba kumuga nti ng'oyambye obulamu bwa kabaka ne butabeera nga bugwa mu matigga. Naye tulaba mu Eseza essula ya 6 olunyiriri okuva ku lusooka okutuuka ku lwokusatu byo byeyongerayo naye nze ngenda kusomako ezo nti ng'ate embeera ebijjiridde Modokayi ng'ebijjiridde abaana ba Isirayiri nga bagenda okubeera nga babatuusaako obulabe, ng'ekiseera ekituufu ekya kabaka okubeera nga ajjukira Modokayi kituuse, n'amaliriza nga Mukama aleetera ebintu nti twasomye mu Isaaya 6:22 nti ekiseera ekituufu nga kituuse ye Mukama yakyanguya ne kibeera bwe kityo, yakireetera okubeera bwe kityo. Kati mu Eseza essula ya 6 okuva ku lusooka okutuuka ku lwokusatu waga nti awo mu kiro ekyo kabaka n'atayinza kwebaka, n'alagira okuleeta ekitabo ekijjukiza eky'ebigambo ebya buli lunaku ne bakisomera mu maaso ga kabaka. Olwokubiri awo ne basanga nga kiwandiikiddwa nga Modokayi yabuulira ebigambo bya Bigusani ne Teresi, 2 ku balaawe ba kabaka ku abo abaakumanga ku luggi abaagezaako okukwata kabaka Akaswero. Olwokusatu awo kabaka n'ayogera nti kitiibwa ki na bukulu ki Modokayi bye yaweebwa olw'ekyo
awo abaddu ba kabaka abamuweerezanga ne boogera nti tewali kintu kyaweereddwa oba tewali kyeyaweebwa. Kati ebiddako mubimanyi nti Kamani yali ali mu luggya n'abuuzibwa omuntu kabaka gw'ayagala okuwa ekitiibwa akolebwa atya. Kamani n'alowooza nti ye kabaka gw'ayagala okuwa ekitiibwa n'ayogera ebisinga obulungi bibeere nga bikolebwa omuntu oyo. Kabaka n'amugamba kati nga byonna bw'obyogedde genda obikolere Mulodokayi nga tekubuzeeko yadde n'ekimu. Kati mu biro ebituufu Mukama n'aleetera Mulodokayi okuba nga ajjukirwa era ebyaddako mu bimanyi bulungi n'okubeera nga eggwanga lya Isirayiri oba abaana ba Isirayiri baataasibwa okuyita Mulodokayi ne Eseza. Naye nga kyava kubeera nti mu kiseera we yayogerera teyasasulwa naye yasasulibwa ate mu biro ebituufu. Kati wano wonna njagala okukugirayo ekifaananyi ekiraga nti waliwo ebiro ebituufu, nabyo birungi okubitegeera n'otakolera kintu mu biro ebitali byakyo, kubanga Katonda yafuula buli kimu okubeera ekirungi mu kiseera kyakyo ekituufu. Kati njagala ndeteyo omuntu omulala omu era okubalaga nti Katonda alina ebiro bye, ekintu we kirina okubeerera nga kyekituufu. Mu Bassekabaka ekyokubiri essuula eyokuna ngenda kusoma olunyiriri olw'omunaana okutuuka ku lw'13. Bassekabaka ekyokubiri essuula yakuna olw'omunaana okutuuka ku lw'13 tulabawo Eriya nga Seriya ne Erisa n'omukyalo ono ayitibwa Omusunemi eyasalawo n'agamba omusajja ono Erisa musajja wa Katonda tumufunire ekisenge ku nnyumba yaffe, bw'abanga atambudde ajjawo akyame awummulire awo tumuwenga ku kamere. Kaakati naye mu kunyumya kwabwe nga Erisa anyumya n'omukyalo ono kuyita mu muweereza wa Erisa gwe bayitanga Gekazi, agamba omukyala tumukolere ekinga atulabiridde bulungi, tugende tumwogerereko eri kabaka, tumwogerereko eri omukulu w'eggye, kiki kye tuba tumuwa. Naye omukyala n'agamba nti nze ntuula mu bantu bange, saagala kuva mu bantu bange, njagala kusigala mu bantu bange. Katusomeyo n'oluvannyuma tulabe kiki ekyaddawo. Bassekabaka essuula 2 olunyiriri Bassekabaka ekyokubiri sessuula 2 Bassekabaka ekyokubiri essuula 4 olunyiriri olw'omunaana luga nti awo olunaku lwali lumu Erisa n'ayita n'agenda e Sunemi eyali omukazi omukulu n'amuwaliriza okulya ku kamere. Awo olwatuuka nga buli lwe yayitangawo n'akyamiranga omwo okulya emmere. N'agamba bba nti laba nno ntegedde ng'ono musajja mutukuvu wa Katonda atuyitako buli kaseera. Olw'ekkumi nkwegayiridde tukookere ku kisenge tumuteekereyo ekitanda n'emmeeza n'entebe n'ekyettabaaza. Awo olunaatuukanga bw'anajjanga gye tuli anaakyamiranga omwo. 11 Awo olunaku lwali lumu n'ajjayo n'akyamira mu nju n'agalamira omwo. N'agamba Gekazi omuddu we nti yita Omusunami ono. Awo bwe yamuyita n'agamba n'ayimira mu maaso ge n'amugamba nti mugambe nno nti laba watujjanjaba okujjanjaba okwenkana awo, kiki ekinaaba kikukolerwa? Oyagala okwogerwako eri kabaka oba eri omukulu w'eggye? Naye omukyala ye n'addamu n'agamba nti ntuula mu bantu bange. Wano tulabawo nga Erisa asiimye omukyala by'abakoledde era n'amaliriza yagamba naye tukusasule kiki? Tukwogerereko eri kabaka oba eri omukulu w'eggye? Naye omukyala n'akigaana. Naye si kye kyali ekiseera ekituufu eky'okuba nga omukyala ono agenda mu maaso ga kabaka, si kye kyali ekiseera ekituufu. Kati bw'oba weeyongeddeyooko ate olaba ekiseera ekituufu omukyala we yali ateekeddwa okugendera eri kabaka. Bassekabaka ekyokubiri essuula ya 8
okuva ku lunyiriri olusooka okutuuka ku lw'omukaaga. Bwa Ssekabaka ekyokubiri 8 okuva ku lusooka okutuuka ku lw'omukaaga. Tulaba nga wagamba nti awo Erisa yali agambye omukazi gwe yazuukiriza omwana we ng'ayogera nti golokoka ogende ggwe n'ennyumba yo obeere yonna yonna gy'oliyinza okubeera, kubanga Mukama ayise enjala, kale n'okugwa erigwira ku nsi emyaka 7. Erisa agambye omukyala agende mu nsi endala. Olwokubiri awo omukazi n'agolokoka n'akola ng'ekigambo bwe kyali eky'omusajja wa Mukama, n'agenda n'ennyumba ye n'abeera mu nsi y'Abafirisuuti emyaka 7. Yali mu nsi y'Abafirisuuti emyaka 7 ng'entegeka ya Mukama bwe yali. Ate ekiseera bwe kyatuuka eky'okuvaayo akomewo ng'alina okukomawo nga talina kusigalayo. Olwokusatu luga nti awo olwatuuka emyaka 7 bwe gyayitawo, omukazi n'akomawo ng'ava mu nsi y'Abafirisuuti n'afuluma okukaabira kabaka olw'ennyumba ye n'ekyalo kye, nga kitegeeza nti omukyala yagenda okukomawo oluvannyuma lw'emyaka 7 ng'ennyumba ye gye yaleka n'ekibanja kye ng'abantu babyeddiza, nga abantu babitwala ebbanga ery'emyaka 7, basanga nnyumba eri awo, basanga ttaka liri awo ne balyeddiza. Kati omukyala nga talina kisobola kubeera nga asobola kubeera nga amutaasa okuggyako kabaka, nga kino kyekiseera ekituufu eky'omukyala okugenda eri kabaka. Naye mu biseera ebituufu nga bwe twalabye Isaaya 6:22 nga Mukama agamba nti mu biro ebituufu nze ŋŋenda kukyanguya, ŋŋenda kukireetera okutuukirira, ŋŋenda kukyanguya kukituukirire. Olwokutaano lugamba, olwokuna awo kabaka yali ng'ayogera ne Gekazi omuddu w'omusajja wa Mukama, n'agamba nti nkwegayiridde mbuulira ebikulu byonna Eriya bye yakola, Erisa bye yakola, si Eriya naye Erisa bye yakola. Mujjukire Gekazi yali muddu wa Erisa. Kati ali mu maaso ga kabaka, kabaka amubuuza mbuuliraako ku bikulu Erisa bye yakola. Olwokutaano awo olwatuuka bwe yali ng'abuulira kabaka bwe yazuukiza oyo yali afudde, laba omukazi gwe yazuukiriza omwana we n'akaabira kabaka olw'ennyumba ye n'ekyalo kye. Gekazi n'ayogera nti mukama wange ayi kabaka, ono ye mukazi n'ono ye mwana we Erisa gwe yazuukiza. Mu kiseera ekituufu ne birinaanagana. Kabaka ayagala kumanya Erisa kye yakola, omukyala azze eri kabaka okumwegayirira abe ku kyakola. Kati kabaka n'abeera ng'omukyala amulabye eyazuukizibwa omwana, n'omwana eyazuukizibwa Erisa gwe yazuukiza nga naye alabise mu maaso ge. Awo kabaka yali alina okubiyingiramu ng'olwo afunye ekimuyingiza mu nsonga ezo. Olw'omukaaga luga nti awo kabaka bwe yabuuza omukazi n'amubuulira, awo kabaka n'amuteekako omumbowa omu, n'ayogera nti muddize byonna ebyali ebibye n'ebibala byonna eby'ekyalo okuva ku lunaku lwe yaviira mu nsi okutuusa leero. N'amukwasa omumbowa n'agamba omumbowa, genda omukyala ono addizibwe ebintu bye, ate n'abo babadde bakolera mu kifo kye bamuddize byonna okumala ebbanga lye babadde nga bakolerawo. Nti mu kiseera ekituufu eky'omukyala okugenda okusisinkana kabaka, Katonda yaliraanya ebintu, yakyanguyaako nti kabaka yeebuuza ku nsonga y'emu ekwatagana Erisa n'omwana eyazuukizibwa, laba omukyala bw'abeera nga ate naye waali mu kiseera ekyo kyennyini. Kaakati okubeera mu kifo ekituufu mu kiseera ekituufu nga okola ekyo ekituufu, ng'oli mu kifo kituufu n'otejja mu kifo kyo mu kiseera ekituufu Katonda kye yateesa, n'okola ekintu ekituufu. Bwe ntyo bwe njagadde okuzingako ebikwatagana n'okuzuula kiki Mukama Katonda kyayagala nkole, nti olina okubeera nga mu kubimu ku byo kwe kutegeera biseera ki ebituufu Mukama mwayagala otuukiririze.
Mukama abeere nammwe era abakole bulungi. Amiina era amiina.